Tuli ne chairman Nyanzi muntu wa watu. Chairman Nyanzi muna people power muna nupu eranga ya kulira kunga Uganda mu Uganda yonna. Atino tuli Masaka ku mukolo ogw'okusiibula muna kunga muna people power muna nkyukakyuka Uncle Sam abadde abeera Namasube eyo nga gyakungira era abadde mukulembeze wa kunga neggabe eyo abadde yonna akungayo ate nga azaalibwa Masaka wano Nyendo Mukungwe ewakikirwa omukulu Mathas Mpuuga Nsamba mu kibuga Masaka City gyazaalibwa era gye tuli gyagenda okuwummuzibwa ku bijja bya bajjajjaabe kati chairman Nyanzi yakulembedde oba yakiikiridde ekibiina kya National Unity Platform ne kunga Uganda. Kati tuli wamu naye alina obubaka obw'ekibiina bweyeetisse nsaba okkirize tugende Masaka tufune chairman Nyanzi muntu wa watu atuuse obubaka bw'ekibiina era n'obubaka eri bannayuganda obw'enkyukakyuka kunga. N'obubaka badde nsaba ako kasembeyo obubaka busooke webalejjo. Omukama mulungi banyawo ne bassebo Ekiseera kyonna omukama mulungi era ze mbeera ze waawo. Bannyabo ne bassebo sebo Patikire yawummula nyabo meya w'ekibuga Masaka bakitaffe mu Katonda bamaama namwandu abaana mwenna bamulekwa sebo Deputy President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu National Unity Platform bamemba ba Parliament bameya bakansala banyabo ne bassebo. Ebigambo byaffe bitono nnyo. Ekisooka bwe twali twakava mu kaluka 2021 nga tumaze okuyita mu nsasage yonna bwe twali tuddamu ekisooka ebigambo bya president n'obubaka Honorable Mathias Mpuuga Deputy President obubaka ajja kubuleeta wano. Nze nkikiridde secretariat y'ekibiina kyaffe ekiganzi wano mu ggwanga lino n'ensi yonna National Unity Platform batuusa okusaasira eri mulwanyi munnaabwe Honorable Namayanja. Bwe twali tutandika okuddamu okukunga eggwanga tumaze okuyita mu nsasage bannaffe bonna bafudde abalala bawambiddwa abalala basibiddwa nakubira Namayanja essimu ne mumuza kufa ku Masaka yafuba nnyo wano abantu abasobola okutuyamba okuddamu okuzuukusa omuliro w'enkyukakyuka. Naye bwe yali ava ku ssimu yaŋŋamba temusaabagabe waliyo Uncle Sam nyamukubira essimu omukubireko essimu kanjikuwe ne mugamba simumanyi mukubire naŋŋamba let me approach him nava ku ssimu. Ekyo kitegeeza nti omugezi gwe tuziika abadde approachable abadde yeebuzibwako. Wayitawo olunaku lumu Honorable Namayanja n'ankubira essimu n'ampereza amanya gaabo abatuyambye okubeera nga bakunga mu Ssaabagabo ng'eyajja ku mweyita Uncle Sam ku ssimu nenkimanya nti omukulu oyo era wenze wano muziika nemanya nti abadde practical era nti ayagala ensi ye. Kale bannyawo ne bassebo bw'owulira ebigambo ebyogweddwa ku mukulu ono wulira okwenyamira mu mutima. Waliwo abandi musoso okugenda ye bali eyo n'owulira ennaku naye nga bwali wano era akyalwana era akyakunga era abakunze ffenna ne tusinkana wano. Mu buufu obwo banyabo ne bassebo ekiseera kino wabanga akyalwana omanyi mu Afrika bafuba tugatta nnyo ne gwe waliwo okulaba omulaba gwe mwayomba naye olabazza okuziika bannanga abafubuka balekerawo otugatta naye era temuli wano nga kitandikira mu famire bwobanga olina gwe obadde tokwatagana naye kyekiseera okukwatagana wano.
kati ate nkubiriza era njampite wano mukunga abakulembeze ba National Unity Platform bwaba nga abaddewo olutalo lwonna mu Masaka kyekiseera mukwatagane mwesike mu mukono mudde ku bbali mwogere kubanga agali awamu ge gakola ki omumpembe Museveni olunaku muntu agala tukerenga Kyagulanyi bw'alagira nti Masaka mumuggale mumusibeewo tayitawo nga muli omuntu atya omuntu omu nga tewali abuuza nti kino oba kiri kubanga tuwulira kati balina ekiteeka kye baagala okuyisa mu palamenti bakyogera kubabeera bakimumunya nga bajjawo emyaka eri ebisanja ne bajja n'emyaka kubeera pulezidenti kati waliwo kye baagala okuyisaawo kye bayita parliamentary system babajjeko obuyinza bwamwe obukola ki obukulonda omukulembeze ekyo kive ate ekyo kijja tusitula naddala bannamasaka tusitukire wamu naffe tuli baana baawano maliriza nga nebaza omukolo gw'ekitiibwa maliriza nga nebaza ebigambo ebyogeddwa wano naye nga mbebaza okutuzaalira onawe bonnamayanja bannange omukyalo mukubireko mu ngalo nebaza famire eno otuzaaliraho nawe bonnamayanja Florence alwanira buli wamu yasooka kulwanira mu kibuga n'atufuga n'akoowa n'ajja Masaka naye tubasaba omumanga mumukoyi mumukomyewo kubanga tukyamulaba kyaliki okyali mboogo omukama abeere nammwe bannange tusigale nga tulowooza ku nsi yaffe okujjako nga lyekiganye kyonna kyonna ate ekigugana kulwanira ggwanga lyaffe mwebale nnyo mwebale ddala omukama abeere nammwe bannange tugenda kusaako olugoye omanye omulwanyi tumuziika ng'omulwanyi era bannange akayimba kano kawa essuubi tulina gye twakajja ne tukaleeta naye kati buli muntu tulina munnakyukakyuka akayimba kagamba olutalo nga luwedde tulinyambale ngule Masaka tebakamanyi tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda emisolo nga gigenze tuliyambale ngule abalimi nga bafunye akatale tuliyambale ngule ensi eno erimu eddembe tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya Mirembe genda eyo mu nsi ey'omwoyo nabukunge bannayuganda bazuukuke webale nnyo babalire ddala obubaka mubuwulidde bwebwo obw'omukulu chairman Nyanzi bwawadde mu kuziika munnaffe Uncle Sam wane Masaka. Uncle Sam abadde munnakibiina kya National Platform. Uncle Sam abadde munnakunga. Uncle Sam abadde munnankyukakyuka. Uncle Sam abadde buli kimu. Era Uncle Sam abadde mpaji luwaga nnyo mu kibiina kino ekya National Platform. Tugambye abadde awangalira mu bitundu by'omu kibuga omuli Gaba omuli ne Namasuba naye nga
abadde emirimu agikwasaganya bulungi era abadde emirimu agikola bulungi buli kimu kibadde nga kitambula bulungi wansi w'emikono gye obuvunaanyizibwa obadde bamukwasibwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kale tweyanzizza era tusiimye nnyo tusiimidde ddala emirimu Uncle Sam gyakoledde eggwanga lye Uganda era kale wadde agenze atweza tukyali mu lutabaalo naye watulese wetugenda okwongera nga tugenda mu maaso ng'ate tulwana paka eggwanga lyaffe bwe liritereera tumanye oliba oli awo tulyambala engule naye gyagenze neyeesiima nti teyalwaniranga bwereere byebyo nno ebya Chairman Nyanzi mbaagala nnyo Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu begambo tubyogere ataayi mweraba